Mulungi hali ku Stardom programu yaffe eno ennyuma okamala enganzi mwe tukuleetera basalebu ab'enjawulo oba emiramu egy'enjawulo gye tuba nga ate tunyumyamu wano na wali repishano ye TV yaffe era nga mukwano nkusaba osubscribing osharing okommenting tube ng'ekintu kino tukiteekera ddala ku level amanya n'eddoboozi kama ozi ate nga mukwano neeyungiddwako ajatiwa aji oba muyite ajatiwa akramu tuli naye essaawa eno mu maka amalungi era nga twagala tunyumyemu ne ajatiwa ffe emboozi entonotono z'ogenda okutegeera by'ogenda okumanya ebirungi n'ebisobola okuba nga bikuyigiriza gwe omukyala ali eyo oba omuwala oba omuvubuka ali eyo saidi awo ndine kyanakiwala she brown beauty bana bonna beetudde nabo olwaleero baamaaso okukamala sexy eyes zokka naye nga tugenda kubanga tutambulirawo basooke beeyanjule ate oluvannyuma tweyongereyo tandika n'omukyalo oli witini yennyini. Okay, Nancha Whitney, gemanya gange, tukwebaza okuba nti otufollowinga, otulikinga, era gwatanda batulikinga, nkugamba nti please, you're missing a lot. You don't have to miss, so subscribe, like us, comment. Oshitegeera. Tukoze please comment. Olina okuwabula, it's okay. You can as well work with us, tuwabule, tutambulire wamu. Awo nno Hajatiwa. Nze amanya gange nze Dr. Hajat Kulthum. Nabunyagu Miss Riza, Mami Prince, Black African. Oh, yes. Era ddala oli Black Africa. I know. Awanno omukwano gwange omulungi tetugenda kubaga tukulisaawo omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero nga wotulaba basatu tugenda kuba twogera ku mulamwa ogukyasinze okutambula wano na wali nga sinnagenda omukyala Riley's Magic Touch oyo mu makeup wane Uganda tebakulimba okustylinga abagole okuba makeup omulungi akyasinze genda ku UK Mall kansanga akoleko ate olabike bulungi nganze ozi enamba nja kuba ngikuwa mu kusembayo omulamwa nzirawo okubanga ate tugenda kunyumya kwekyo ekitraining oba ekitambula tetujja gamba ekitraining abangi bafumbirwa bangi bawasingana naye abantu nga tebaagaliza naye kati ekiriwo tuli ku TikTok ekya Aviator Ajat twagala tukinyumyeko si ensonga enkulu naye abavubuka bali eyo bawulira nnyo obujja tugeze witini nfumbiddwa bantu tembitibwa osobola okunyiigira n'omukwano ne gukola ne gusaanawo kiva kuki ku nsonga neya Aviator n'ekiriwo. I think abantu obutaagaliza kyava dda era kyova olaba nti edda okukyala kuno kwabanga kwakyama lwakuba ennaku zino tukisussa kwabanga kwakyama ate meeting kuno kwanjula Aviator ne mina bakoze okwanjula n'ennyika nti nkujjira kyokumanya nti abantu baalinanga emitima emibi nti n'okukyala kwabanga kwakyama kati bwe bakututte kubanga abantu bamanyanga n'okuloga emikolo gy'abannaabwe naloga enkuba n'etonya n'omusajja obutali n'omusajja ne bafumba emmere omukono atalabye ebintu gyebiri sitaani gy'alimu sitaani gy'ali mu nsi so obutaagaliza kyavadde abantu tebaagaliza abantu balina emitima emibi abantu tebakkiriza nti waliwo abantu abalina emikisa okusinga ku bo kati oli walaba munne ng'afunye ekirungi ng'azimba omutima infact ku nsonga y'omwana olwo omukyala gwe nalaba mukyala mukulu ng'ali mu kuvuma omwana Doniasia n'ogamba Doniasia omayiza enkubirawo yeyavaayo ng'omukazi omukulu okumanyiira abaana abato it wasn't right abaana beetaaga kubeera encouraged n'okuba applaudinga kubanga munesi buli mwana omuto nti akkiriza okufumbirwa oba okuwasa abaana bangi nnyo basinga ne ku Aviator obukulu atya obuvunaanyizibwa abaana bangi abali mu sayizi ya mina naye ng'akyakyanga ono akyanga oli tamanyi naalisalawo naani wabanga yes ayinanga 10 ayina wakyute so munnanga bannawe baba bakkiriza ne beewasa I think tulina baagaliza mukisa alabere nga bakubira ekkubo haddles zonna zibanaasanga abeere nga zibajjira so si kubavuma Whitney ku nsonga eyo ogyogerako kyeya Aviator nze ngamba obujja bwe butwogeza na bwavu omanyi omuntu bw'oba tolina olowooza buli omu talina okitegedde bw'oba wagwako mu mukwano ne bakudisappointinga olowooza buli omu bamudisappointinga webale nnyo bw'obanga olina omusajja yakukola bubi yakuyisa bubi naawe kyoba osabira Ajati era bw'olaba munno ng'apostinze bbawe mbu it will end in tears mwe lwaki mutujaginganga
kabagamba nti katubere in the moment bwana tuchawe abalala naye olina postingako munne and in 3 years okay let yours end in heaven. kakati ku nsonga eyo Doniasi y'omuntu omwe yavuddeyo n'ayogera n'agamba mina mumpi teyanyumidde engoye bawanvu bameka abali eyo nga batalina na musajja nga balina na mukinda kwe ng'ogyeko ffe kubaffe n'abasajja bayinza tulaba ne batutwaliramo sikyajati ku buntu ku buzibu obumpi I think ebadde ayagala kunafuya munne kubanga era avyeta musajja muwanvu abawala bangi abawanvu beyaleseewo wabula alina ensonga ziba naye ate n'omusajja waba muwanvu yeetaaga omuntu nga ng'ate si muwanvu nnyo alina ekirala ebintu by'okugamba nti ono mumpi ono muwanvu omwana oyo kale fine katukirize nti mumpi but she's beautiful ali ku kala ye atalina empisa you understand omuntu yenayina omumpi at least asobola okweyongerako how osobola okwambala engato empanvu netuyirira netufaanagana naye kati gwe ow'ennyindo yakulanga omuwula gwa ffene ogenda tereza otya ennyindo yo amaaso gakukula bwe gati nga gatayagala naye ng'ate munnage n'obufumbo oba yalimisa kyeyayimba nti obulungi bw'omukkubo si bwanoonya abasajja batulabamu ebintu omusajja watuukira kugamba nti yo my wife abakulabyemu ebintu bingi so si buno obulungi bw'okukkubo buno abantu abasinga balowooza bulungi bwe bukyasinza okukola ki ate nekyo obulungi era buli in the hands of the beholder bw'ogyogambira mbu munno mumpi tojja mumwagala tiwaliwo alabanga malayika kubanga naye oba ye muwanvu sinabudde bagamba mumpi naye obanga gw'oli muwanvu naye tulage ku bbawe tumulabeko tulage ku bbawe Doniasi naye tumulabeko n'abantu abali eyo bonna kubanga ono ye yavuddeyo yekka n'akola kinaataakinga naye mwe abali eyo ba secret haters n'obeereyo n'osabira banne yagaliza ofune bono yagaliza ozo okukola omukolo ajja kuyita ku mukolo ajja tugondo mpitako nga bakwanjudde gyenja okufunira omusajja agenda okukola ki naye mazima ddala onompita otya nga twewalana kyogamba Doniasi yabamuyise bandimuyise ku mukolo efotofoto abaana basinga bandiba kyekiboogeza kiva ku kikuba omuwala ono womutunuulira ajati alaga nti alina effutwa ani omuwala ono omukyala by the way kuba oyo omukyala mukulu alina n'abaana be eno weyayogeranga ati ajati okisusizaamu alina effutwa ku mutima ekoliva ku kiri neno obutayagala muntu ate nga toyagala muntu no kati ajja titanaba kuddamu nze kyemmanyi nti tewali muntu awalana muntu nga tamusinga kituufu kubanze azo simanyi wenyinza kutandika maid gwe nkozesa waka wabula nze bosi wo lwaki mba nkuwalana okitegedde abantu bonna abatuwalana tuba tubasinga that is the point tewali nnyo kiri awo kati ono okuvayo n'avuma munne ekisooka oli omwana ali beautiful naturally beautiful n'engalo zino tezaakona ng'ogyekeza engalo obutakona alina baby face nti newaba alina emyaka 8 ajja kusigala nga oyo mwana nali manyi muzungu oyo mwana nga nakamulaba nali manyi muzungu sikyotalaba ntitekana kiganda kyange kubanga mama wa witi nkomao aina challenge when asoko kola mina yakola challenge yali ayereza seko bu challenges kati ngamba tono omuzungu ayogere ndasina bitegeera bulungi kati netya ko shaki nanga makamperezeko neneka kumbe kati omuleme kwa TikTok kwe gwajjejo ono mina bulijjo munna Uganda mwana mulungi mukazi mulungi nnyo awo nno wetwagalira ne bawa ate lulenzi rabeeronze mbukagaba byonna wa abigaba ozangambye wano mukatonda mina atuukiridde lwaki onteekamu anti ongambe awo ndajati ensonga eyo katugiveeko abanene tuweza gwaki okugeza nze nzadde omwana omu Doniasi y'ensonga eyo yankutteko nnyo ali mu kuvuma mmina obunene obukulu mbuna agenda zaala omwana omu azaala owokubiri atunule nga jjajjaawe aviyeta amutwala bwe yabadde alina ofuna omusajja nga wa myaka 5 samunda abeeremu waliyo n'abaami abaagala bakyala banene
era batono yabalaba oyo omwana era omubiri gwe gwalabika nti gujja bba munene oba oli onomwami kyeyamwagalako ati wetugejja tukula nnyo ku basajja y'ensonga eruma abantu so tuyinza gigonjoola tutya si buli musajja nti ayagala mukazi mutono kati nze ng'omwami wange njagala nga ndi munene bitya naye wenzadde nekola anti era omubiri gulabika omubiri ogunagejja omuntu omukapa alabika bwebale era wali abaagala abakapa anti wali muto maybe wali muto nange nali mutono naye ng'omubiri bwe ngulaga nti njagejja nga gulaga nti njagejja kakati omwami ayinza okutwenaga ozza jjagejja jjavaamu omukyala nakwagala olwekyo olwa baagala ate ng'oli kakapa buli omu alina kyakola kyayagala kati kankuweyo n'example endala si buli musajja ali eyo ntyagala omukazi omweru naye n'olaba omukazi nga yeekuusa ekizigo paka buli wamu nti kubanga bagamba omulembe guno abasajja baagala nnyo abakazi abeeru era bagamba mutubyeko abasajja okitegedde si buli musajja ntyagala omukazi omweru okitegedde buli omu aba nekyayagala kati gwe baawo aba ayagala nti gwe yakulaba nga oli muto ate banaye mulekaawo not confusing mwabeeyita abato boogereko abato nga musimba mu nnyumba mukozesa ebintu youtube yagenda nejja mugenda ne mukola simanyi biki ne muteeka mu mafeesi gammwe ne mukola ebintu ne muteeka mu mafeesi gammwe kati ne make-up n'abakyusa ne mweyita abato kumbe muli bakulu olwokwafe tuli bawaavu okitegedde emibiri kyokajja tituvakunsonga eyo baleke ekyana ekintu kinene ekyavieta ne mina kitreninze kibaddewo naye olowooza kituyigiriza ki nga batiktoka baneno nga basefuka bakozesa abaana b'abendi munansonyi okozesa amannya g'abalala naye tugakozesa muyigireko abasefuka ombambira nonoonyerezaako twetwale kati njagala okumbuulira nedda nze kyenalabye mwana infact omwana yagambye ayigiriza ki omuntu obeera ne platform ng'osobola okucommunicatinga mu public oba ng'olina ba followers kozesa bulungi platform eyo wabula mutuufu kubanga tomanya kati waliwo omuwala love masi ali awo omuwala yina ba followers bayitirivu nnyo ne love masi namugamba lekerawo okuvuma abantu banga nagezako okwagala okubeera nga muyambe era abaana be ngenda basomesa naye abantu bajja nnyo naye nga muweereza audios nti owuli ono kyayogera nga banga bajja toyamba mwana oyo avuma abantu otukana okwagala okunoonya omulimu ng'abantu bakutya n'otuka okwagala okufumbirwa ng'abasajja bakutya nti bamwoyo wananvuma so beera nga weeyisa bulungi obanga olina platform okubanga abantu bakulaba negwe nobeera kulinga gwowemula olwo omukyala gwe nalabye ali awo yebisse n'obwa hajati naye ng'afubutuka aganene gotalisobola kuyisa mukamwa bannange TikTok oba likes ne following bikoma waneeno within content omunoonyeza mu bubi anti kati abantu bagenda ne beerabira nti tukula kituufu tukula bino bigenda tuuka biggwewo okitegedde omanye edda bayimbanga obukazi obutono bulimu ebyama bakyabiyimbayo tebakyabiyimbayo tawulira nti njagala namunene biki kika abulabannange so tukula omulembe gukula ku speed twokoma okuvuma abantu oyinza okunvuma nenkusonyiwa ajati naye ate nenzijja waneeno ng'olina omwana wo abaana ne beewasa ojjukira nti maama wonaita ku sefuko oyo lwebalinamuyita ajati nali mmanyi muterezezza ensonga abaana olusi bakozesa n'ebintu bingi okutereera anti bagamba oba olusi akakyamamamera kale ogezaako kidda gyali naye kipe namukuba essimu yaŋŋamba hajati tonsiba omanyi nakuvumako naye nga nebyanvuma nze saabimanya ti si kirungi kuvuma bantu atambula yeekweka atambula atya nemugamba sigenda kusiba njagala kukubuulirira nenakankakooyo so abaana balekera okuvuma hajati wamubuulirira yagamba atya kuba ndaba teyakyusaamu yadde yasuubiza okukyusa yakyukako ennaku bbiri omuzimu neguddamu negulinnya nindako witini katono nnyo ababyeta kyewakoze kirungi nnyo twakyagadde kyayigiriza abantu bangi abayiza abategeevu era abategeera ekyo naye abasajja bakozesa abaana b'abendi sefuko buli muze mubi guli kuye okukozesa abaana b'abendi okubafuula ekitagasa okubamanyiira kosse n'okuvuma abantu abakulu abamusingako yazze ku musajja SB4 kyeyamukoze muganda wange netunula neŋŋamba naye ono omwana
Chichi kyaliko Sefko katasaana kutambula mu kibuga ati okumukuba Kati awemba twamuyitako waneno mujjako interview ya repi yangamba shimurepinga musabula nnyo temugenda kunsiba naye yazzeemu era n'akola ki ekintu kyekimu era n'avuma repi ku nsonga yaki gye yamuvumiddeko nadda ku mukyala n'amuvuma kyokka twakuyise bulungi tukujjako interview just twagala mujjako interview ate ne Romi yagamba mumujjeko ki interview kubanga alina following nga tumanya ajja kukola ki kukyusaamu wabula yamukalakase buto kati njagala okugamba kiriwe kiti bovuma ajati kusomo ayinza obutavaayo kukwata akinga naye ate ono ajati alina abantu bangi abamulyako abagenda ogamba nti lwaki ovumye ajati ajja kutuula mu maka ge nga bwe yeetuulidde nze Whitney ayagala ajati nveeyo nkwatakinge nkusange mu kkubo nkukuba akantu oveeyo ogambe nti ajati akoze eki apanze omuntu n'akuba soba naye twegendereze oyinza ovuma omuntu nga talina budde bwo naye nga talina abantu abamulyako bajja ate muli mu Uganda mwerabidde ekintu kimu bannange omuntu asobola okugwikiriza wonna ne bw'oba ogenze Bulaaya bameka abali ebweru bavaayo okitegeera anti ojja kunvumira wano nga anko wange ali mu America so abaana bakyusa empisa zaabwe bakendeza okuvuma osobola okukola ebintu binyinya ku TikTok n'ofuna following nze n'abantu benda babeerako ne bakola comedy nebafuna kati mina abaddeko nga takuma abantu agiwetinga bu video bwe kweragana musajjawo so abaana bakyuse bave mu bintu by'okuvuma abantu omwana yabagambye ajavumira mu bbaawo yandibadde akuwasa oba yandibadde bosi wakuwa omulimu bannange ensonga eno nnene nnyo kaakati omukwano gwa social media ajati nga nange mweninza bange namujja ku social media naye tubaddewo erinako mbadde simanyi omulaalo namujja ku social media munange mudulira mune social media nga byakajja nga biringa bitali seriousomuwala gwemanyi amaze emyaka gwa social media ajati omuntu oyinza kutegeera ota nti omuntu simu yaaye omugezesezaako omugezesa batya ajati yongera otunyonyere kuba muna abaana bangi bali ku social media kuba buli omu ayagala okumanya avieta twamulabya bejja ku TikTok mazima ddala lavu yatandika tugiraba emikolo gyatandise tugiraba so kati tubuulire naffe twakola emikolo social media ekintu kyonna kiba kyakugezesa era n'abasajja batukwana ajja nakusanga nga tomumanyi n'okkiriza si bwe kiri same applies on what ku social media osanga omusajja wanene ku Facebook n'alikinga akafaananyiko n'agamba give me your number njagala kulaba n'okamu okitegeera kisinziira kuba tewali nnyo kyamaanyi ku mukwano gwa social media n'omukwano guno gwe musanze mukubu ati social media oyinza okutyamu katugeze ng'omuvubuka nga avieta musajja mulungi abamwetega bangi ateekayo video kivola asaga musajja ali ku Facebook na TikTok yadde wange namujja ku Facebook era tabiriimu ebyo kati kyenkugamba nga avieta basobola musonseka obugambo asobera ku TikTok n'alaba ekiwala oba kitegeera oba kyenkugamba gwe mukwano gwokusinga okutusinga otutiisa ku social media okwo oluusi tulabye kati avieta ne muno kimanyi bangi nnyo kati oba avieta awasiza mina ayagala at least ayagale ku avieta okitegeera oba asobola okukola kyonna ekisoboka witi ntowakana nzikiriza nze abawala balina lo abaana balina lo agamba yoyo omwana omu oyoyo kyekisinga otutiisa emikwano egyo egya social media kyovola Kenzo ne Rema era Rema yalaba nga wengende wa dokita wange atali ku Facebook naki nsobola okuwangaala naye kati soko otubuulire abantu batya men are very insecure bobagafa aboolugafe nga Lwema yagamba kanfune dokita wange gwe simulabe na muyimbi mulala namuwala mulala mu video vane kwebyo video Kenza akozesa bawala balungi omutima ogenda kubeera ogukube gukulumye ate nga naye musajja mulungi kati obeera na dokita wo tali ku Facebook ate nga sitaani yaliwo kukema ate kubanga tuliwo okuwomona kuba otayomona tofuna kyeweenenyeza olisage abajaji tubulira omukwano guno gwa social media ddala gusobola okuwangaala n'okubeerawo simanya I think gusobola omanyi n'okutali social media era omusajja basobola okumukubako wonna gy'akolera gy'atambulira bawo kati oli wano bawo manyi byakola
bawo omanyi gyali togereza kubanga kubaza ekimanyi mu batayenda aliyo mu batayenda aliyo munekitanga nze ndowooza wonna omuntu waali manyi social media eno bagikola n'ekigendererwa kyayo kyali kubeera nga tugetinga connected to the world abantu kati abantu tugikozesa bubi kati tuli social media osobola ofuniramu emikwano ofuniramu omwami ofuniramu business wabula ofuniramu omwami kwagwe kikuba mayiro gyofuna abantu bangi bakulaba bobadde tomanyi bobadde tomanyi neze ndowooza nti era omuntu omukubbako wonna waali bamubba abasajja bababba nga ddala social media nga tannajja nze kyenyinza okugamba kiri kimu byabasajja ozi omuntu yekumayeka ng'omusajja basazeewo nti kumubba oba kwe tugezaako ku musajja omwenzi ne bw'ofuluma bw'oti asobola okudda ku muganda ogolese waka oba asobola okudda ku mmeri ekyo kituufu nnyo naye kati omusajja abyetaalabira ddala nga si mwenzi era bamugambye eddiini eragira bana n'akugamba nze mina yali omu mukwano kyogamba tewaliwo bawala ku tiktok abasinga muna mina mu maaso ge ye yasinga akitegeera mu maaso ge yasinga kakati ajja ti omukwano ogutegeera kyenkana kinga gwali mukwano nze oyinza kubulira atya abaana abo abato ne mina kyayingiddemu mu bufumbo ajja ti ogenda oguyiga otya tubuliremu anyways kyenyinza bagamba of course kwesigaŋŋana kwagalana butanoonyereza nnyo manyi when you deep think oteeka ocreating ebintu mu bwongo ate ocreating ebintu mu bwongo bihappeningira ddala oligamba nekyekabanga ayagala omuwala ogenda olaba nga alinga amwagalira ddala nga sitaani akamakanabe ku bumessages bwabwe kati ogenda okulabira bumessages ate gyogwira ku balala bobadde tomanyi anti olwo obufumbo obutabudde so ndeeza balina okuba nga beesigaŋŋana beesige mukama kirungi n'osabira ku munno kubanga muna ebyabasajja oyinza obba wano oli naye nenga yina ka message kali mukuddamu wani yeso ina musabira ne mwagalana ne mwesigaŋŋana ebiramubirekera Mungu ebiramubirekera Mukama haji yali atya mwami wange mulungi omwami mulungi bwoba tonna bakugwa mu mukwano tosembera ajja tikulusumu kubanga ogenda kuluma omutima ali mu mukwano n'omulala ajja tinali mu mukwano tinyali mu mukwano ne ankomata wakange ajja ti omukwano gunyuma naddala ng'olina gw'oyagala ng'ate naye akwagala ebyaddala ebitali bya kiyaaye ebitali byakwebuzaabuza nemugamba nentekako ku status nti okitegeera tukole wano ka vidiyo mulimu n'abagamba ati mulimu n'abagamba nze sibeera ku social media tonteeka ku status okitegeera tonteeka ku status ng'olwakulimba balina batayagala bakulabe omusajja yali akugambyeko nti tabeera ku Facebook nga yakyusa mannya gwomanyi mannya malala eno ewaka naye nga sebeeri yeeyita abasajja tolowooza bingi nnyo ayinza obba oba otabikola si buli muntu nti alina empisa embi mulimu abasajja bagala bakyala bawe by the way balina gwe wekka mubeeramu ajja tibagambe tebakkiriza abantu tebakkiriza nti omusajja asobola kuba naawe wekka ye omusajja asobola kuba naye wekka nze omusajja nti olaba abantu baŋŋamba wano mbu bali bamanyi mbu abaana bagenda okuyika wano n'abakyala ng'omugenzi afudde kubanga normally tebaaliwo era omwana ng'eyali omutera gwe so si buli musajja nti aba yeeyisa bw'ati mubeeramu omusajja munene akwagala nga wooli nga ggwe bw'oti ne mbeeramu oli nga n'ekidomola newe bakiteekako sikaati abuuka nakyo ekituufu ate we wali obunaafu awo ajja ti nina kyenjagala okubuuza naye simanyi oba kiri personal nnyo oba kigenda kya ddiini nnyo bagamba abasiraamu balina okubeera n'abakazi bana not so nze katwavuddeyo ne tulaba oyo omwana yavuddeyo n'agamba nti nze nja kubeera ne mukyala wange ki omu kwegamba tekyali savinze nga example eri basajja baneena abasiraamu nti si kyatteeka nti olina okubeera n'abakazi nga bangi oli agenda n'ayenda najja n'akumanyire waka n'agamba ndi musiraamu tokimanyi
Kitegedde bange musamu nayenza sibimanyi ebyo wabula nange sibitegeera siteeka oli abayagadde bwagazi ate sunna abayagadde bwagazi abayagadde bwagazi kosa ate sunna nyingi zengene mbagamba bazukukeko ekiro basaale ebigere bibazimbe kuba nayo yali sunna okusinga okuwasa bakazi abangi oli abayagadde bwagazi kuwasa bakazi naye kimu bibiri ate olusi n'abawasa nga talina na busobozi n'abateeka ku mizigo ne mufana obwana onayagala school fees oli ayagala mmere oli ayagala rent bebireetera n'okweroga kubona alaba nga bakuwadde olidde kanyama yalidde entula n'agamba kati ono ali mukutwalako omusajja okimanyi ajati obwenzi bulozezza nnyo abakyala b'ewaka ne batuuka n'okufa lwaki abasajja tebakitegeera tuyinza kibajjamu tutya abasajja abenda ku baana b'abendi mikwano gyaffe gikaaba omusajja abeera siriyasi nga muvubuka nga avieta ne mina ebakoze ekintu kyabwe ye officially akikoze eki omuyayu ne guva eri ne gutegula bbawo ate ne gwagala gwe gukulogove wajja tituyinza kikola tutya abasajja kululunkana nnyo oba n'abakazi balina bye bakozesa nga bo okweddiza abasajja baabekikula abaana bawala nabo banyiridde nnyo okitegedde ekyensonga otuira muwala munno n'ogamba mashallah mutebala banyirira n'ogamba kati ate omwami wange wanaamutunulaga tewandikyogedde mu kamera ozi bw'otakkiriza abaana bawala banyiridde kati kankubule buli muwala mweru kati buli muwala ina akabina okitegeera buli muwala bukwekwe tetukyabutegeera amaaso bagakala tebikyategereka abaana bagira zino enviri ne zigwa eri ku kabina kama n'ogamba bannange omwana w'abandi allah nga yamuwunda so bonna enosaasira omwami we n'abaami baffe nga yegambye tulina basabira mukama batukuumire waliwo yangamba nti kiba kizimu kimwambala teri kizimu kyamunne ajatirange ekiwakanya waliwo yangamba nti kiba kizimu labayaba musajja kasitosaba ng'ekyo ekizimu kivaawo nga kidduka naye mukwano kasita tosaba bamututte ne bw'ajja n'akwogera mu matu nti gundi nkwagala nnyo n'otasabira kizimu ekyo agenda nze ndozezzaako ku bufumbo asi wange si musajja wange naye nze kankugambe nze nfumbiddwako abakazi nfumbiddwa ewange mu mafumbo bwange that is the proper Luganda naye ajja ti basajja baffe bano gye bakolera wajja abawala nga ajja ti bwayogedde okitegedde omusajja agenda mu restaurant yegendedde bibyo kulya ate ennaku zino abakazi tetulina nsonyi ate neyeteeka bwatu najja n'akutera ane n'akanamba neyeeyongerayo okitegedde nga yakula mukazi watu sirina akabina omwana n'ayitawo nga buli kimu mukama yakimu okitegedde awona bannange newe mukama wange namulage ayogera mbu yayise ku bakyeshe nga balabika bulungi abawesitana natunulidde kavidiyo yako neŋŋamba abakazi we tukkiriza nti bakazi bannaffe balabika bulungi nedda bw'otakkiriza ajja ti njagala muwulire ensonga yange olwo abasajja tubawadde kiki w'otakkiriza nti nze mulungi ku bba wange olwo gwe omuwadde ahedi ki tokimulaga okitegedde ajawamatukkiriza nti abakazi abalungi gye bali naye gwe mu mutima beerawo ng'ogamba nti nzaasinga ng'okyegamba naye nga bw'olaba muno gamba kituufu gyali naye nno nga weegomba mukwano tuli mukunyirako ebyo ebibatwala mu maaso ebibazimba ate amazima amatuufu ebiri eyo ebibakwatako witini endowooza eyajati eyange oba oliawo nawe alaba vidiyo gy'olowooza tuli mu Stardom program eya repishano obugambo obusemba ajati eri abo abawala abaliwa abatya okuyingira mu bufumbo n'abavubuka abatayagala kuwasa babendi abali bazanyirako obuzanyizi nika kati omwana lwaki oba otyoyingira obufumbo okimanyi abaana bawala tukula babutya olw'ensonga baagala nnyo ssente ayagala okulabika obulungi batya okuzaala okufeedinga kati bakole okitegeera oba oyagala ennyo ssente emirembe gyayonoonese nze ndaba abasajja kati edda bawasanga mayumba nti omuwala wagundi naye kati abuuza omuwala akola mulimu kyoyo kati bw'onoobeera awo nno munnange bw'onoonya simanyi omusajja n'akuwa buli kimu oyinza nne okubeera waaweewammwe okudiba n'okulowooza nti ojja kwekuuta akazigo omusajja weekuuta akazigo omyuka amatama ago okuuta ebizigo ng'olowooza mbu oneeyerusa simanyi ojja kufunamu mukwano nokimanyi nti oba olina ssente si kyangu nakudiba webale nnyo ng'olina ssente
kyogamba ajati kati ffe tugenda okuwasa abasajja nedda notuba tutugenda bawasa abasajja baagala value addition nti wenaba n'ekizibu nti wenaba n'ekizibu mukyala wange njambo kuwonako omusajja wekubanga kwagala kubawasanga wekiba kyetagisa tujja bawasa ogo mulama mulala tukuleeta ogo mulama mulala temuguyingiramu kubanga nina ebinuma bingi nnyo abasajja kati baagala kuwasa balina sente ate tulina sente mbagamba omusajja mwagale gokola ogugwo nga bwe tugamba nti bw'osaba katonda kkiriza nti awulidde omukyala omufumbo wamaze ndikusaidia fefe abafumbo tweyonje omusajja bw'aba akomyewo ewaka muwe emirembe emirimu giba gimutabudde nnyo bw'akomawo ewaka toyomba nnyo lwaki okomyewo leti lwaki owunya lipstick lwaki simanyi kino nakyo muwe emirembe ate n'ekirala toyombanga ng'abaana bakuwulira oba abakozi ensonga yonna genda mu kisenge mugyogerereko eyo kyeka omukyala nkomata oyo yabadde nanshawitini ate nga ne ajati waffe Dr. Kulu owa ajati wani wahaji gumisi erinnya eryo bana eryetaaga kukola mu kibanja nga baliyita gumisiro oba biki omwana wattu yamnaazako amaziga banange bana tosobola nakuva ku mpewo nga tetumwogeddeeko tumutumiddeko nnyo ajati banange nali neetenda okuba mukwano naye wansukkako mukwano nga gunyuma nnyo nina byendaba byesikola tera babikoppe mu girlfriend ekintu olina kisusa janjawaza omusajja okuba abantu mu maaso bw'ali ku kyawe it will be time for what for that olio newosiza olumu obalawo nibagenda batutiisa sima it will end in tears notyo okutujjisa omwami mumve kajja tubagamba mukwano gwewala guluma ogukola otya fe tubeera ku vidiyo buli kiseera nekyo ekisinga tolaba nti yalemeddwa n'okubeerayo omusajja tuyadde akagenda 2 weeks nezimuza oba naye atera akutwala obeere naye ndowooza okitegeera kumutwala awulaba nange nzikiriza obulungi tunzikire wano eno ebadde show yaffe ya stand-up ebigambo ebiva mu bakyala bano biwulidde kansobire mukwano ofunye ekyokuyiga ekyokumanya oba oliawo n'ekyokutandikirako naddala mu abavubuka abaagala okuyingira mu bufumbo oba ababutya buyingira ofumbire ofuuka omukyala togenda kuddawo okwetunda ofuna ow'enviiri ono n'oli era gye buva ne gye bulaga obufumbo kitiibwa nnyo kyanjawulo nnyo sijja kubanga ate ensukka ombadde ne JJ production ku kamera repeat channel subscribe sharing or commenting kama ozigemanya wali ku KBS TV oli wange tubeerawo nnyo buli wa Sunday essaawa zibeera 11 today